Faali TV ogimbaniriza akadde kano muli mutya mwenna mwenna bagifollowinga namwe abagikumirako nembagamba nti mwakola kyamanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga ku kade nkugamba nti comment section weeryawo bakabuntira mu comment section ate osigale nga ogifollowinga bagita Faali TV ogi amawulire mbanaga gaba gatambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda abali mu ggwanga erya Canada mbatomeddeko namwe abasinza mu ggwanga erya Saudi Arabia. Mujja wa Becky yavuddeyo ng'alaajana ngagamba nti musajja mukulu Amir yamuzaalamu omwana n'etamuwa buyambi nkugambye ekiri mu famire ya Amir maka ga Amir katono oba yafubutuseewa agamba nti yamukola ki yamufunisa oba tutamuwa buyambi. Amir n'akubanga avaayo kwogera ku nsonga eno ey'omukyalo ono eyavuddeyo. Jjukira essaawa zino Becky ne Amir bateekateeka kubanga bakola divorce. Ennyumba Becky agamba nti bagala gimugubamu ate ng'ennyumba yaabwe bonna. Mujja we naye ayagala kujja yigate ku nnyumba gye balimu essaawa zino kugamba ekiri wali akavuyo kali wali kanyuka bunyoosi. Ebintu byose bingi ku sayidi ya Becky. Becky ndowooza yagisoba lwaki yafumbirwa Amir yejjusa naye nga ne Amir agamba Becky sijja kusobola oli mukazi mwenzi gwazunga buli wamu n'ozunga mbafuuka ng'obakyusanga ngoye sijja kusobola kugamba buli omu alaga akooye munne naye ate obuzibu bujjidde mukyalo ono kyokka alina akaana nno kakyali kato alina akaana kakyali kato agamba Amir tamuwa buyambi agamba agenda kukola ki agenda kulumba mpaka waka agamba nti agenda kufuukula nga naye akola ki nga naye abeera mu nnyumba eyo olw'ensonga nti Amir alemedde okubanga amuwa obuyambi eri ebbali gy'ali oba oliawo anaaba asembedde okumpi waali ajja kumuwa obuyambi. Jjukira Amir tanayinza kubanga akola ki avunaanamu mukyalo ono kubanga ne baba bagenze mu mateeka omukyala bajja kumusinga kubanga omwana wa Amir ye omukyala agamba omwana wa Amir yagamba ye tannakyatya oba Amir agenda mu mateeka naye nga batudda by'amazima omukyalo ono omwana wabanga wa Amir ebyaddala kubanga ye omukyala alaga ali shuwa anye emisisi nga n'omuntu ng'alimba aba alabika naye ono alaga talimba ye ali shuwa omwana wa Amir kibategeeza nti neoba agenze n'alumba awaka naye soga amaka ago Amir tannakyayinza kumukola mpoziko kumutetenkanyisa n'amufunira awaka oba n'amuwooyawooya n'amuzzaayo waka naye ng'agenda kumuwa obuyambi. Ate ne bwebijjidde bino ng'omukyalo ono yalipootinze ku poliisi yalipootinze mba amateeka awo wali obuzibu Amir ebizibu by'alina baaba bizitivu bulala tanaba kubanga ayogera ku nsonga y'omukyalo tanaba kumwegaana kibategeeza omukyala yaliba omutuufu naye ekyebuuzibwa lwati Amir abadde yamuzaalamu omwana nga tamuwa buyambi gambi bitabula bikonfuse nga muno musobola ebintu ebituukawo ne byewuunyisa ebikwewuunyisa no byaki kino ase bino byongera kunewuunyisa bwewuunyisa tuno omukyala yanewuunyisiza nnyo nosekulowooza oba alimba naye nga byaddala ssebo omukyala ng'ali siriyasi sibagamba agenda kulumbisa mpaka ewaka kiri wano maama kiri wano agamba bwagenda kulumbisa mpaka waka yagamba nange bannaye kanjembereko mu maka agalakizale Amir tompa buyambi omwana nnyonka okufaako obufi nesente z'amata zikulema okumpereza Amir sibwetyo bwe twateesa agamba nti sibwe tebateesa naye ebisesinga abasajja bonna abasinga balina abakyala nga bana ekyo kiyinza obutanneewuunyisa nnyo kale erudda Amir ayinza okuba oba oli awadde alinayoko abakyala ebbali ng'oba olio ne Becky nga badde akimanyiiko naye kyebuuzibwa lwaki abadde tamuwa buyambi agamba agenda kukola ensasaga ewaka Becky mukazi wattu ekyamazima mwaka ono tegumutandikidde bulungi abagamba nti ebisesinga omwaka okutakutandikira bulungi saba nnyo Katonda bireme kufuukuuka nnyo mu maaso eyo kubanga ebisesinga omwaka ogutandika obubi gw'okukulaga sayini nti kugenda kutambulira bulungi kakati Becky mukazi wattu bambi gwensinga okubanga musaasira kubanga byo ebintu byo baaba bikyatabuka butabusi ku sayidi ye tujja kuba tumanyawo gye bino kubanga bikumekkerera eno bagita Faali TV ogimbeebaza mwenna abanfollowinga mwenna abasubscribinga ne munyiga kali bagamba nti ka comment section we kali awo oba kabuntira mu ka comment section ate osigale nga ogifollowinga
bagitafa ad TV yuki. Amir omukyala tanaba kubanga ayogera ku nsonga eno. Omukyala yagamba nja kujjawa katolina ng'ekyo nza kungobamu nakulopidda ku poliisi yabitutedda mu mateeka. Kibategeeza Amir tanange gyanza kubanga blockingamu omukyala ono kumulemesa okuyingira ewaka okumanya nga munange byewuunyisa. Omukyala bw'amanyi n'ewaka ndowooza aludde ebbanga ng'amukola ki amutambulyako ndowooza ng'anoonya kaseera katuufu ngeri gy'ayinza kuyingira. Omanyi olwo ebintu ebiseera ebisinga bituukawo oluusi ebyama ne bifuutukayo ku sipiidi. Kati katunonyi bwe kati ne kaayabuluza ebyama byonna byonna omuntu byabadde ng'akwese. Kati bye bino ebintu bisookayo mpola. Katonda aludde nga anoonyereza wa Amir w'abeera nga yamanyawo dda. Newankubadde Amir yakola ki? Yamugamba nti bateese abeere ng'ajjamuwanga obuyambi. Omukyala agamba ndi eyo ntudde wangamba obuyambi tobumpereza. Naye kanveeyo sijja kubeera omwana kunnyonga nga sifuna kyakulya, omwana akyayonka. Gamba ekiri wano yoyo mujja we, omujja wa Becky yoyo. Agamba nti Amir yampaliza okuba nga nvaayo okwogera ku nsonga zino. Agamba nedda nkooye embeera embi, nkooye wansuubiza okutandikirawo bizinensi sigiraba, wanfunisa obuto namuzaala omwana tombeereddeewo n'akasente kakulemye okuwaayo akakumbeezaawo n'abaana. Amir musajja tukyaliko yakimanyi bizibu ku bizibu. Amir kyaliko yakimanyi kubanga ono omukyala naye baaba yazze amaseeko nga muwogo waggulu nga wakati nkwate wansi mmere. Mukazi muzibu, mukazi mukambwe bitya, mukazi mutaawo. Agamba twakola endagaano. Lwaki agreement oba okola ki oba yagala okuba nga oginnyamu? Bintu byali bya ndagaano, mbadde nsiise okumala akabanga. Jjukira badde yamugamba ebintu zabiteeka mu public n'omukyala abe nga kisusse ate nga kakiseera akalaba akunyewo ka chance akavaayo booli abantu banaamuwa amatu kugambye ayagala kulumbisa mpaka mu maka. Bw'ojja mubiraba mu mafirimu by'abakyala nga bali mu maka gamu nga bafumba mu maka gamu. Ndowooza Becky mukazi wattu yajja kweteekateeka akola ki aviire Amir. Kati awo simanyi naye ani agenda okuviira munne ewaka kubanga bagamba nti enteekateeka kubanga basaininga divorce bigenda maaso. Naye nga tebbikalaga omusajja kyamwagala ne Amir alabika ndowooza ng'akooye Becky. Amir alabika nga yakooye Becky naye Becky alabika adda kyagala omusajja. Naye byebyo bimu kubitambula kante kano ku mitimbagano ebintu bya ddala basinga bawoza mbu bapromotinga kayimba. Ebyo bya kisiru ebintu bya ddala. Abantu bayanza n'okwetta ne betta abawoza mbu ebyo bapromotinga kayimba bintu bya ddala. Mweraba.